Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Muganda waffe era omukulembeze mu bakulembeze b'obusiraamu, omumyuka wa mufti Sheikh Muhammad Waiswa, n'obuvunanyizibwa obw'engeri ez'enjawulo naddala bukwanaganya mu ttendekero lino. Abayizi mwenna, buli omu mu ttuluba lye, abaami n'abakyala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guno mulundi ndowooza gwakusatu nga omusomo ogufaanagana bwe guti gubeerawo mu kifo kino buli mwaka. Oba kituufu? Basula yabalazeewo oba mbakendeezezza? Nyinza okugamba ogwokusatu nga mwe mumanyi nti gwa munaana, naye guno gwakusatu. Simanyi mufti lwaki omulundi guno bagiyise mega. Simanyi abaana bano lwaki darusu eno omulundi guno bagiyise mega darusu, naye katusuubire nti eneefuukira ddala mega. Okuŋŋaana kikulu kuba omuntu abaako na bingi byeyeresa okubeera nga akuŋŋaana mu kifo kino. Naye oluvannyuma lw'okubeera nti ovuddewo wakuŋŋaanye wazze watendinze, obuufu bw'ebyo byoyize ebyakuleese byebukulekako kikulu nnyo, kuba ndowooza ye thamara, ye fruit, kyekibala omuntu kyeyandibadde ava nakyo mu kuŋŋaana kwe. Ti olina kyoyize nekikukyusaako, n'otasigala nga atalina kyayize. Nze nno omulundi ogwasooka naweewa obuvunanyizibwa bwakwogera ku nyambala, enyambala y'omusiraamu. Omwaka ogwaggwa nempeebwa obuvunanyizibwa bwakwogera ku muzadde n'engeri gyateekeddwa okuyisibwamu. Ndowooza bwe gutyo bwe gubadde. Nabadde wakubuuza nti emirundi ebiri nasomesa ku ki, naye ekyo nkibataasizza nenkyeyogerera. Ndowooza mufunye obutebenkevu. Zibwe guli bayizi bakalubirirwa nnyo okubabuuza, era abayivaamu abamu bagamba nti bandibadde bakyasoma mpaka ne leero, naye bwe bijjamu ebyebibuuzo aga nti kabagira babeeraawo. Mukkirize ennyongereza teba ntono, saateera n'ow'emwaka omera.
naffe tubeeko nenyongereza entonotono Allah janaba tusobozeseza okubeera nti naffe tubaako ne that small contribution kukubeerawo kwa darusu eno. Okusooka Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okubeera nga tumutya mu buli kyonna kyetukola ne kyetuleka. Ekigambo kitegeeza mu bufunze okufaayo okumanya biki Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era ebimusanyusa, oluvannyuma lw'okubimanya omuntu neyeefubako okubeera nti abikolerako, n'ekigendererwa ekyokubifunamu empeera n'okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saateera ku saidi endala kitegeeza kufaayo kumanya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, ebimunyiiza, byeyaziiza. Oluvannyuma lw'okubimanya omuntu n'alwanyisa omutima gwe naye yennyini neyeefubako okulaba nti abireka, kuba ategedde nti eyamutonda abigaana era bimunyiiza. N'okwewala ekyakikola lwakwewala busungu na bibonerezo biyinza kuva eri oyo eyamutonda Allah amuziyiza singa nagenda mu maaso n'okubikola. Ekinaveewa Allah subhanahu wa ta'ala mu buteekomako ku ebyo byatuziyiza, kibeere olwaleero ku nsi oba mu kabuliyo oba ku nkomerero, omuntu talina busobozi busobola kubeera nti abistandinga, asigala nga ayimiriddewo singa Allah subhanahu wa ta'ala naaba nekyaleese kyonna. Kale omuntu agwana okumanya ebyo Allah byatayagala, byaziyiza, neyeefubako okubireka, asobole okubeera ewala n'obusungu n'obibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kireetera okubeera nti mwana wattu ebyo bwabanga alina kyagenda okukola amale kwetunulamu, nekyagenda okuleka amale kwetunulamu. Tulina omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allah bwe yatutumira abeere nga atuyigiriza ekinene n'ekitono, era mu butuufu talinayo kinene wadde ekitono okujjako nga yakituyigiriza. Bwe kiba kirungi n'akitukubiriza, bwe kiba kibi n'akitwewaza era n'akitwekesa. Olunaku olwaleero mukkirize tutunuulire ku kyengera kyekiyitibwa ezzadde, n'omuntu akolagana atya nalyo era aliyisa atya. Ezzadde muyita omwana. Lwaki njogedde ku zadde olwaleero? Lwaki njogedde ku mwana? Olw'ensonga nti omulundi ogwayita nayogera ku muzadde. Twali tuyimiridde ku saidi y'omwana nga tumulaga omuzadde ateekwa kumuyisa atya. Olwaleero katuyimirire ku saidi y'omuzadde nga naye tumulaga omwana. Omwana agwana kumutegeera atya era agwana kumuyisa atya. Tuli wamu? Ng'oyimiridde awo tewaliwo ali wano okuva ku mufuti
ojje kunza ayogera abaami n'abakyala okujjako nga ffenna tuli baana. olina gyoli nga tebakulabanga muntu mulala wabula ngaoyo akulaba akulabanga muki akulabanga mwana. saate era abatudde wano bayitirivu nga mwana wattu balina ekyo kyetwogerako kyebayita omwana. alinayo omwamulina abalina ababiri walilahi lhamd, waliwo n'abasukkawo buli omu yamanyi baalina. so waliwo n'abatalina naye basuubirwa okubeera nti bajja kufuna. mu maaso awo wetulaga si wawanvu, bwabeera muwala ali eyo oba mukyala oyinza okwesanga olwayo talina zadde naye nga mwana watta oluvanyuma lw'omwaka ojja kumusanga nga alina bebi. so omwana kigambo kya bbeeyi, kigambo kikulu. omuzadde yenna ateekwa okukitunuulira n'okumanya omwana kyeki era obusiraamu bumulambika butya. omwana nga yenzeera yeggwe eri oyo akuzaala, era omwana nga yoyo gwolina kugwe Allah subhanahu wataala gwe yamuwa. omwana kitundu ku muntu, omwana kitundu kukiyitibwa omuntu, saate omwana kitundu ku busiraamu n'okuyimirirawo kwagwo. era omwana kiyita ezzadde kitiibwa kya busiraamu. omwana kitundu ku buntu, buli muntu yenna okujjako nga mulwadde, okujjako nga ali abnomu, aba yeetaaga omwana. kyewuunyisa okulaba omwana omuto nga naye yegomba okubeera n'omwana bwamubulwa ne bamuwa ddole, kuba mu biseera byabaalimu aba tasobola kubeera nti afuna omuki omwana, naye omusanga nga akutte ekyo kyayita omwana, era ngaobwongo bukkiriza nti oyo omwana we. nina akawala akate wange naye engeri gye kakwatamu ddole waako ekwewuunyisa, nga mwana wattu katuuka okumwambula obugoye n'omusanga nga ali mu bbaafu ng'akukakasa nti ayoza bugoye bwa mwana we. naye ng'ayoza bugoye bw'omuntu omukulu, obugoye bwayoza bwaki bwa ddole, naye ye obwongo bumukakasa nti oyo ki oyo mwana. abawala abo abakuze omulembe gugenze gukyuka mu bukyusi, naye mabega wetuvuddeko nga mwana wattu batebenkera n'okufuna nabo biddole bye batuuma erinnya lya teddy bears nga bibabeera kumpi. osanga omuwala mukulu ng'akiweese mu mugongo ng'atambula mu kkubo era ng'ali happy, ekimumekinze happy teddy bear. erimu mugaso ki? eri mu kifaananyi kyaki kya mwana. allahu mustaan. allah subhanahu wataala omwana kitundu ku muntu, kyova olaba nti atulaga nti zuyina linnasi. allah atuga nti omuntu yenna mu ebyo allah bye yamuwundira akiyitibwa omuntu, yawundibwa okubeera nti ayagala hubbu shahawati minan nisa, kyeyazzaako walbanin, be baana. kiregeeza nti omwana kitundu ku buki, kitundu ku muntu. omwana kitundu ku busiraamu, amaanyi gaabwo ogenda kwagwo mu maaso n'ekitiibwa ky'obusiraamu.
omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava atukubiriza nga tugenda okuwasa, natukubiriza kuwasa mukyala gwolabamu ngaakyalimu amaanyi n'obusobozi obusobola okubeera nti asobola okuzaala. kyava tugamba nti tazawwaju alwaluda, tazawwaju alwaluda. abavubuka mmwe abatanawasa, omulembe gwe tulimu tubalaba mu mpapula z'amawulire nga mwana wattu osanga omuvubuka nga omukyala gwalonze luwedde ku mpagala, luwedde ku mpagala, takyali mu ssuubi nti asobola n'okukola kutya, asobola okuzaala, naye osanga omuvubuka mwana wattu gwasazeewo gwalonze. olwaki? olwebyo byeyeteekako. njagala omukazi ng'alina sente ze, njagala omukazi nga yazimba, njagala omukazi ng'alina emmotoka, njagala omukazi oyo ow'engeri eyo ateekwa okubifunira mu kiseera nga takyali mu sayizi ekola etya, ezaala ate gwe gwogenza okunoonya. tazawwaju alwaluda, omusiraamu awasa mukyala, omukyala omuvubuka afumbirwa mwami nga ddala asuubirwamu ezzadde, kubanga kijja kutuuka ekiseera nga bali bombiriri nga mwana wattu okusoomoozebwa kubalina mu maka kwakiyitibwa ekintu eki mwana. gayinza n'okufa, amaka ge mwayingiddemu bw'onoogayingiramu nga teweegendereza gasobola okufa olw'okubeera nti omwana akyabuze mugo. gweosobola okubeera ngaokyali comfortable, ng'okyalina essuubi nti mukyala we anaazaala, kiseera kikyali kitono, naye etaabu neesibukamu relatives aga nti yoona awezeza emyaka 2 gwe tutalabako obuwufu, ye wangeri ki basobola okuteekawo force ebakaka n'okwawukana olw'ensonga egi tebalabawo ki, tebalabawo mwana. so ng'ogenda okuyingira mu bikwatagana n'okuwasa, ekyo oteekeddwa okubeera ngaokiteeka mu bwongo ti ono gwe ngenda okufumbirwa, ono gwe ngenda okubeera nti mpasa ddala asobola okubeera nti omwana mumufunamu. kireeta embaliga mu maka. omusajja omuwala omuto gw'obasizza bw'awangala naawe emyaka 2-3 ng'alaba tebikola bulungi, tebitambula bulungi, asobola okufunayo ebweru omuntu amukozese nga asinziira mu makaago. oba oliawo omwana kabuze mu maka kamufunewa, amufune ebweru, kale anaamubala nti wawaka asobole okunywererawo, naye nga tabaddeewo mu kwekonsoolinga tikirabika omwana akyakoze atya, akyabuze mu maka muno. so please, omwana kitundu ku muntu, kitundu ku musiraamu yenna ng'agenda okuwasa ateekeddwa okukitunuulira ngaoyo gwagenda okufumbirwa oba gwagenda okuwasa ng'asuubirwamu ti mwana wattu kino kinaavaayo. ombaka yatuwa ensonga mu maaso esukka kufa ababiri abagenza okuwasaŋŋana n'okufumbiriganwa n'okubeera awamu. yagamba nti fa inni mukathirun bikum lumam yauma alqiyama, nze muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekibiina kyange kijja kufuna ekitiibwa nga kinene ku lunaku lw'enkomerero, naye nga ekkubo ekitiibwa ekyo ekigenda okuva kigenda kuva mu kubeera nti abantu bawasa ate ne babeera nga bafuna ezzadde oluvannyuma lw'okubeera bombiriri. omwana, it is a gift, kirabo. omwana kirabo. allah subhanahu wataala akiwa gwaba ayagadde. omwana kirabo ekyebbeeyi owekibwa allah subhanahu wataala akiwa gwaba ayagadde. ate
Allah akituweera mu ngeri za njawulo. Engeri Allah mwagabira ekyengera kino ekyebbeeyi akigabira mu ngeri nnya. Buli otunuulira omwana mutunuulire ngaomutunuulira nga kirabo from Allah subhanahu wa ta'ala. Owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti lillahi mulku samawati wal ard, lillahi mulku samawati wal ard, obuyinza obwekomeredde obusalawo kyonna ekitambula ekikolebwa mu ggulu ne mu nsi bwonna bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti yakhluqu ma yasha, mu ngeri eyo mu buyinza bwe atonda kyonna kyaba ayagadde. Naye Allah atugamba nti yahabu, hiba kitegeeza gift. Allah agamba nti yahabu, awa ekyengera, awa ekirabo gwaba ayagadde. Akagambo ako kokka ke kakutegeeza nti omwana kirabo kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwamaliriza n'atuwa emitendera mwagabira ekyengera kino, n'atugamba nti yahabu liman yashau, awa gwaba ayagadde ekyengera muzadde inatha, ng'ekyengera kyamuwadde kyabaana nga babuwala. Okuzaala kw'omuntu ezzadde ery'obuwala oba ery'obulenzi, wadde ngaomuntu akiinako contribution asobola okugezaako, bw'abanga Allah akkiriza nga yateekateeka nti ajja muwa ekyo asobola okukituukako. Ng'abayahudi bwe bajja ewa mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bamubuuza nti tubuulire omuntu omwana abeera atya omulenzi ate abeera atya ow'obuwala. Naye ebyo byonna nga bikoleddwa, byonna biteekeddwa kutuukirira kusinziira ku nteekateeka yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asigala akirinako upper hand. Kyava agamba nti asalawo naawa ekirabo omuntu nga kyazadde nga lyabuwala. Waliyo abantu ng'alina abaana abasukka mu omu abagenda mu 5 naye nga bonna bawala. Osobola okubeera nga mu famire muzaalibwa nga bwe muzaalibwa naye nga mwenna mu maama wo ne kitaawo nga mwenna muli bawala. Saate era wayahabu liman yashau adhukur, ati waliyo Allah subhanahu wa ta'ala baabwe ekyengera kyezadde nga abo bo yasalawo kubawa zadde lya bulenzi. Osanga omuntu ng'ayina n'abakyala abasukka mu omu mu 2 naye ng'abaana bonna bazaala babuki babulenzi. Bwatyo Allah bw'aba asazeewo yagamba nti au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, ate waliyo Allah baawa ekirabo ng'abawadde zadde n'amuwa ab'obuwala n'amuteeramu n'ab'obuki n'ab'obulenzi. Waliyo Allah bwawa ng'amutabikidde mu baana be n'amuwaamu ab'obulenzi n'amuwaamu n'ab'obuwala. Egy'emitendera emeka? Ekirabo kino Allah akigaba mu ngeri nnya, mu ngeri 3 ey'okuna ndala. Esooka Allah akuwa ezzadde ery'obuwala, ey'okubiri Allah akuwa ezzadde ery'obulenzi, ey'okusatu Allah atabikira gwaba asazeewo okutabikira n'amuteeramu ab'obuwala n'ab'obuki n'ab'obulenzi. Omulundi ekyokuna Allah yagamba nti wayajalu man yashau aqima, ati Allah afuula n'asalawo okumma gwaba ayagadde nga tajja kumuwa
abeere wa buwala wadde owobuki owobulenzi wadde omutabikira nga tajja kuba na mwana mu nsi muno. Abantu abasinga okumanya ebyengera bya Allah beebo Allah ate batabiwadde. Asinga okukakasa nti mwana wattu omwana kirabo ye muntu Allah ate gwafudde omugumba. Abagumba bebamanyi value yekiyitibwa omuki omwana ne bwaba atya ne bwaba omu atambula nakola kyonna ekisoboka mpaka lwatuuka okukakasa nti mwana wattu oba oliawo ye Allah yasalawo nga tajja muwaki, naye ngaate ababalina babetwaliranga bwe baagala, babalabanga kya bulijjo. Ewa kitange anzaala maama wange gwempita maama mukulu, ewaka ewa taata wange teyazaalawo mwana. Saate maama anzaala yajja luvanyuma ate nazaalawo abaana abasukka 10 wa ana minhum, naye nga bombi bali ku mwami omu, naye lengero ono Allah tamuwadde ate ono amuwadde more than 10. La yusalu amma yafal, tabuuzibwa Allah subhanahu wa ta'ala agabanya bwatyo. So ezzadde bwolirabanga ng'olina omwana omu olina abaana ababiri, manya nti wa gifted. Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ekibbeeyi. Lifaanaganye litya lifaanaganye litya, tebeeranga nsonga gy'oli, tebeeranga nsonga gy'oli, wabula okulaba obulabi kuki ku mwana. Waliwo abantu abalina embeera embi ey'okubeera nti balaba bubi senga Allah abawa abaana nga babuwala, so nga ate be yasookeddeko waggulu. Allah yagamba mujahiliya nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanatandika kusomesa society eno busiraamu, abantu ab'omulembe ogwo Allah abogerako naga nti wa idha bushira ahaduhum bil untha, Allah bwe yawanga omukubo omwana ow'obuwala, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, walabanga omuntu nga yeekabye olw'okubeera nti mwana wattu Allah amuwadde mwana wabuki wa buwala, naava mu mbeera ng'asobola n'okubeera nga yeekweka ku bantu min suui ma bushira bihi, era bwe yasalangawo ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, bwe yabanga nga anabeera naye ng'abeera naye ng'alaba alina ekintu ekimufuula owa wansi, azaala atya omwana ow'obuwala. Obusiraamu bwe bujja ne bukyusa entegeera yaffe abasiraamu, tuteekeddwa kulaba omwana ow'obuwala nga tumulaba ngaow'obuki ngaow'obulenzi, nga mwana wattu abaana bombiriri tubatwala nga babbeeyi, nga kyengera gye tuli. Omwana ow'obuwala ng'ovudde kubeera nti abaana bombiriri wa buwala bwa bulenzi, gwe Allah bw'aba akuwadde omwana ow'obuwala, ate mwana wattu obusiraamu bumwogerako binene, obusiraamu bumwogerako binene, oluusi byoyinza okusanga ate naye bimuweyawulidde nga Allah teyabyogera ate kuwa bulenzi. Ekyokulabirako, omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam
manibutuliya mu hadithi nga aginyumya ate mukyala Aisha radiyallahu anha aga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti manibutuliya min hadhihi albanati bishaiin. manibutuliya omuntu yenna Allah gwaba agezesezza bishaiin n'ekintu kyonna min hadhihi albanati mu baana bano ab'obuwala. Allah nabeera nga gwakuwadde akuwadde mwana wabuki wa muwala, yagamba nti fa ahsana ilayhinna, omuntu nalongoosa eri omwana oyo ow'obuwala, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kana lahu sitran min annar, kana lahu sitran min annar. omwana oyo ow'obuwala gwolongoosezza gyali nga Allah amukuwadde, omubaka agamba nti agenda kubeera jjiji Allah lyagenda okutangira nalyo ku muliro gwe yauma alqiyama. bonoonya hadithi efaanagana bwetyo ngaeyogera ku mwana wa bulenzi eyinza okukubula, akyogedde ku muwala yekka ti Allah senga awa omuntu yenna omwana ow'obuwala nalongoosa gyali awaliwo kastopova fa ahsana ilaiha. abantu bangi abaana baabwe ab'obuwala tebalongoosa gye bali, naye omuntu Allah gwawadde omwana ow'obuwala ateekeddwa okulongoosa gyali. guno gwe mulembe gwe nalabyeko nga n'ebipande biteekebwa mu bantu, ng'abantu balina drive gye baagala okukola ne bateekawo oba emisinde nti bagenda kugulira baana b'abantu ba buwala nga bagenda kubagulira pads. nerabako abantu nga mwana wattu bagenze ku kitundu nga bakuŋŋanyiza abantu bawa abaana ab'obuwala pads, nga n'abaana nabo basanyufu, naye nga abazadde baabwe mulimu n'abasiraamu nga mwana wattu abaana baabwe tebabagulidde pad. naye bwobuuza nti padi ya sente mmeka, bubeeramu 6 ku 7 bwe mbaseerabidde, naye buli wakati wa 25,000 obwebbeeyi ku 3,000. naye omusajja omusiraamu fa ahsana ilayha, osangayo omusajja omusiraamu nga kino si kitundu mu byalowoozaako nti omwana we yeetaaga pad. senga n'abaana abala mu nsonga ennaku 3 ayinza okwetaaga mu paketi obutamalaawo 1,000. nekireetera omwana ow'obuwala omuzadde ekyo takitutte nga nsonga, n'omusanga nga omwana w'omuntu anoonyezaayo omusajja anaamuwa obuseete obunagula pad. naye bwekituuka ku basajja, abazadde abasajja, ebyo tebiri nayo, tekiri mu byalowoozaako. naye omubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye nti fa ahsana ilaiha kanat lahu sitra min annar. naye bwomusanga ng'alina byakola akugamba nti naye akolerera kuwona muliro gwa Allah. omwana we ow'obuwala Allah yemuteera waka n'amumuwa 2 nga engabo egenda okumuwonya omuliro gwa Allah agitaddeawo, naye nga si byaliko. nasalu llah alafu walafiya. hadithi eyo rawahu al-Bukhari wa Muslim. hadithi endala ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas agamba ani nabi sallallahu alaihi wasallam agati man aala, omuntu yenna aleera jariyatayn, abaana ab'obuwala 2 babe oba si babe, naye kasitolera ala jariyatayn, nolera abaana ab'obuwala 2 hatta tablugha, mpaka lwe bakula, jaa yauma alqiyama ana wahuwa kahatayn,
mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti oyo agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nange Muhammad nga tulinga engalo zino ebbiri. Ondur kyengera kya mwana kya buwala kijja omuntu mu kukirabirira n'okukifaako n'okulongoosa gye kiri kisembeza omuntu yauma alqiyama ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mufuti ekigambo ekyo mbadde nkimanyi ku mulekwa mpaka lwe nakisanze ne ku mwana ow'obuwala, kubanga mulekwa omubaka ye hadithi enjatiikirivu nti omuntu yenna ana wa kafiru lyatim kahataini fi ljanna. naye subhanallah omubaka agamba nti n'oyo afa nalera nalongoosa eri omwana ow'obuwala abaana ab'obuwala babiri mpaka lwe bakula, ekyo kigenda kumusembeza okumpi n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. walhadithu rawahu limam Muslim. lafudhu ya at-Tirmidhi ye bwe yali ayogera aga nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man ala jariyatain, omuntu yenna alera nalabirira abawala ababiri, dakhaltu ana wahuwa aljanna kahataini. Omubaka aga nti sikubeera bubeezi fembi ku lunaku lw'enkomero, wabula ejjana tugenda kugiyingira babiri, nze n'omuntu alera nalabirira nafaayo ku baana abawala bameka? Abaana abawala babiri. Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma endala agamba sallallahu alaihi wasallam ti ma min muslimin teriyo musiramu yenna lahu ibnatani ayina abaana abawala babiri. Ani wana ayina abaana abawala babiri? Onika ku mukono tulabe. Ma min muslimu, tewaliwo musiramu yenna lahu ibnatani ayina abaana ab'obuwala babiri, fayuhsinu ilayhima, nabeera nga alongoosa gye bali bombiriri, ma sahibatahu, ebbanga libamala nga bali naye, au sahibahuma illa adkhalatahu aljanna. Mbagaga nti illa adkhalatahu aljanna, okujjako ng'okulabirira obulabiriza abaana abo ab'obuwala ababiri Allah bakuwadde, bagenda kukuyingiza ejjana. Kikuyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas ojajisanga nga rawahu imam Ahmad wa Ibn Majah n'abalala. Yaqulu Sheikh Nasiruddin al-Albani hadithun sahih, nga bwojojisanga mu sahihu targhib wa tarhib. Eya Abi Sa'id al-Khudri ate yo nekyogera bulala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ojaga nti tonazaala baana babuwala. Omubaka agamba nti man kunna lahu thalathu banatin, man kunna lahu thalathu banatin, omuntu yenna senga aba alina abaana ab'obuwala basatu, au thalathu akhawati, obanga alina banyina basatu. Obanga alina banyina bameka? Kitegeeza bano si gwobazaala, wabula ozaalaganwa naki? Ozaalaganwa nabo. Au thalathu akhawati, oba abaana ab'obuwala basatu nga bannyoko. Agamba nti fa addabahunna, bwe yamala yakendeezaako naga nti au bintani au ukhtani, bw'oba toyina basatu kale oyina babiri, baana bw'oba babuwala oba bannyoko. Yagamba nti fa addabahunna, n'obateekamu empisa, n'obateekamu empisa, n'obakuliza ku mpisa. Wa ahsana ilayhinna, n'olongoosa ne gye bali, obamalira ebyetaago byabwe. Bw'omala okubakuliza bwotyo, yaga nti wazawajahunna, n'okomekkereza ng'obafumbiza. Yagamba sallallahu alaihi wasallam
yaga nti falahu ljanna, omuntu akoze ekyo alina ki? Allah subhanahu wataala agenda kumusasula jjana. Ezadde kyengera, ezadde kyengera kirabo okuva eryani? Okuva eri Allah subhanahu wataala, libeere lya buwala oba lyabuki? Lya bulenzi. Abantu bayisaamu amaaso ne balaba bubi, abamu ne boona okuwakuwala ne bakuwala olw'ezadde ery'obuwala, olw'obutamanya value, olw'obutamanya value na bbeeyi ya mwana ayitibwa ow'obuki? Ow'obuwala. Naye yensonga lwaki tujjeeyoko ku bimu ku ebyo Allah subhanahu wataala byatulaga ebyebbeeyi ku mwana ow'obuwala. Abazadde abali wano, nammwe abaana, sekisi y'omwana bw'ojjulukukako ematalinga kitono gye tuli, wabula omwana obulongoofu bwe kyekikulu. Omwana w'omuntu, omwana ayitibwa ow'omuntu, oba wa buwala oba wa bulenzi, si yensonga enkulu. N'obungi bwabwe nabwo bujja luvanyuma, naye ekikulu ennyo, omwana wa buwala oba wa bulenzi, obulongoofu bwe. Omwana ayitibwa ow'omuntu ye mwana omulongoofu. Allah subhanahu wataala atunyumiza ku mukyala ayitibwa Hanna. Mukyala bamuyita bata? Hanna. Oyo ye maama wa Maryam. Hanna ayagala okubeera n'omwana, era bukeera ku makya nga afunye olubuto, naye omwana ow'obulenzi nga ye obwongo bwe gwe businga okwenyumiririzaamu. Naye Allah subhanahu wataala amunyumyako n'agamba nti falamma wadaatha, nga tanatuuka ku wadaatha, omukyala oyo yeegombanga omwana we abeere omuwalimu. Kyova olaba nti yakwatanga ku lubuto naga nti rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ayi Allah wange, omwana ono neeyama mu maaso go, kino ekiri mu lubuto lwange kibeere nga kinaaba kiweereza kyo. Nkusaba Allah subhanahu wataala obeere nga okkiriza omwana ali mu lubuto lwange abeere ekyo bw'olooba omumpadde. Kiruka ekiseera amuzaala, naye bwamuzaala ebigambo bino bikulu. Allah agamba nti falamma wadaatha, bwamuzaala qaala, agamba nti rabbi, mukama wange Allah omulezi wange, inni wadaatuha untha, omwana gwenzadde wabuki? Wabuwala. Olowooza lyali ssanyu oba kwali kunakuwalamu? Inni wadaatuha untha, Allah wange omwana nzadde wabuwala. Namuga nti walaisa dhakaru kal untha, naye omwana ow'obuwala tafaanagana na wa bulenzi. Balina enjawulo zaabwe. Ekitonde ekikyala kirina enjawulo ku kitonde ekisajja, fawaariq. Naye yatebenkera n'oyo gwamuwadde Allah. Namuga nti wa inni sammaituha Maryam, naye ono ye wange. Kiriza oyo Allah gwakoze atya? Awewali arida bilqada wa qadarillah, osiimye okusalawo kwa Allah n'okugera kwe, akuwadde wabuwala. Naye wa inni uidhuha bika wa dhurriyataha min ashaitani rajim, ono wange gwompadde muwala, naye munkumire Allah omwesambi shaitan. Ne bwalibanga wakuzaala
lyalizaala tunuli omwana gwasabira yakamuzaala naye asabira nezadde lyalikola atya lyalizaala allah aliyesabye shaitaani allah gati fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin allah yakkiriza edduwa y'omukyalo oyo enzikiriza ennungi era wa anbataha nabatan hasana era namumeza emmeza ennungi omuntu yenno ezzadde allah lyakuwadde lyoba okkiriza otebenkere nalyo oliteekako amaanyi olisabire okuva lwolizadde ekyokubiri olirere mundera oligende nga likula naye ngendera engeri gy'oligireramu nga hasanin nga nungi allah gati wakaffalaha zakariya mundera ennungi emikono omwana mwakulira gimatalinga kinene kaffalaha zakariya omwana ono allah omuddu kwamusabidde allah amwesambye shaitaani yamugjawo namutwala mumikono gya nabbi zakariya mwaba akulira gwe omusajja olwaleero atunulidde ekyengera ky'omwana oli muzadde wa ngeri ki engalo zo zikuliramu omwana wa buwala oba wa bulenzi naye ekyewuunyisa omwana abadde bwatyo maama we gwagambye nti inni wadatuha untha allah subhanahu wataala amutunyumizaako oluvanyuma lw'emyaka nga allah amwogeraku nagamba nti ya mariyam bamalayika bamugaa nti ya mariyam obange gwe mariyam inna allaha stafaki allah akulonze ikhtaraki allah akulonze mu bakyala bonna wastafaki ala nisai lalamin nakusukkulumya ku bakyala b'ensi omubaka agenda omwogerako mulembe gwaffe ngaatugamba nti kamula min arrijalu kathir walam yakmulu min annisai illa arbaan abakyala abatuuka ku piik ku topu ku nkomerero waggulu w'okusinza allah mu basajja bangi kuba bannabbi bonna bali mu basajja naga nti naye mu bakyala tebajjula kutuuka ku topu yakusinza allah mu bakyala okujjako abakyala bana naye mariyamu teyabuuka mugabo ogwo ali mu abo abagufuna maama wa mariyamu asobola okwejjusa okubeera nti azadde mwana omu mariyamu maama wa mariyamu asobola okwegomba nti senga nzirayo nezaala omulenzi nga gwozadde afaanana mariyamu la wallahi obulongoofu bwe nembeera ye emalira bumaliza omuntu okubeera ti abeera contented ne gift gyalina naye nga mwana wattu ate yabuwala allah yewunyisa teyali ayagala ow'obulenzi ate ow'obulenzi yamuleetera mu bazzukulu namuweera mu bazzukulu namuwa isa omwana gwazadde ngaate nabbi nabeera nga alina omwana we ow'obuwala nga ye mwana ate namuleetera omuzzukulu ngaomuzzukulu nabbi ngaate ye mulenzi oyo nomuteeka ku mabbali noleeta nuuhu alaihi salaam ate ye nga wa mulenzi nuuhu alaihi salaam atuuka ku mbeera ey'okubeera nti mulembe gwe gugenda kuzikirizibwa wasnai lfulka biayunina wa wahyina kola eryato okusinziira ku directions ne directives eziva ewa allah subhanahu wataala n'okulaba nga akulaba byokola bwomala teekamu bwotaddemu
byonna biwedde. We cut the story short. Byonna biwedde. Atuuka kubagendamu n'abantu ba famire ye mwebali. Agamba omwana ow'obulenzi amuga nti ya bunayya albanin be baana ab'obuki ab'obulenzi. Agamba omwana w'obulenzi ti ya baniya ya bunayya mwana wange ow'obulenzi iruka maana jangu webagale jangu tugende leka kubeera nabajemera Allah bagenda kuzikirira. Omwana yamuddamu mu nzira yaffe ekivubuka namugaa nti asa awi ila jabalin. We otidde ki? Otidde ki muzeeyi? Mazzi nja kuddukira ku lusozi yasimuni min alma gajja kunkuuma kuki? Ku mazzi. Conversation egenda mu maaso. La asima alyawma min amri llah. Mwana wange va mu kusaaga. Tutunulira ono mwana wa bulenzi oli tulabye bwabuki wa buwala. Allah teyamulinda kugenda ku lusozi aga nti wahala bainahuma almawju fakana min almughraqin. Yaleeta amazzi ne gamukuba n'abeera mu abo. Hala bainahu wa baina mashihi liljabal. Ayagala okgenda ku lusozi Allah amazzi ne gamusalako mwana wattu n'amutwala n'amazzi n'abeera mubazikiridde. Kyenjagaddemu oluvannyuma omwana ow'obulenzi agenze. Qala nuhu rabbi inna bni min ahli. Nuhu agamba nti Allah wange omwana wange ono ow'obulenzi mwana wange ddala ali mu bali be twakola endagaano nti ye bwe binajja ebyokuzikiriza abantu ba famire yange ojja kubataliza kati ate otutena omwana wange. Allah yamugamba nti innahu laisa min ahlika. Awotekangawo ko ekigambo ekyo genda okyandalayininge. suratu madha Hud. Innahu laisa min ahlika. Omwana oyo gwe gwogamba nti innabni omwana wange. Allah agamba nti innahu laisa min ahlika. Oyo omwana si wuwo Nuhu. Senga yakirekaawo Nuhu yandibadde mukazi yayenda mwende tabanga Allah yamuwa n'ensonga namuga nti innahu amalun ghayru salih. Si lwakuba nti si gw'omuzaala wabula ekimufuula okuba nga si mwana wo emirimu gy'omwana ono omwana si mulongoofu. Namunenya n'okuddayo okwasamya akamwa okumuga nti omwana wange. Kyava muga nti fala tasalni siddayo okukiwuliza ng'ombuuza ku ekyo kyotayinaako kumanya toddayo. Nuhu yakomekereza yeetonze aga nti rabbi inni audhu bika an asalaka ma laysa li bihi ilm. Naga nti wa illa taghfirli nsonyiwa watarhamni n'okunsasira nsasire. Basiraamu ekikulu ku mwana si buwalabwe wadde obulenzi bwe si bungi bw'abaana. Salahiyatu alwalad. Salahiyatu alwalad obulongoofu bw'omwana. It is what matters most. Obulongoofu bw'omwana. Ekibuuzo olumalu gwayogera oli mwana ki eri abazadde abakuzaala? Gwe gwejogeraganya naawe oli mwana ki? Omanyi tusooka kulowooza ate kufe betuzaala nga ffe twerabidde nti naffe tuli baana b'abantu. Oli mwana ki eri abazadde abakola batya? Eri abazadde abakuzaala.
ddala abazadde abakuzaala balina omwana nga yeggwe oba ofaanagana n'abaana n'omwana wa Nuuhu Allah gwatabala. Lwaki asualu huna, lwaki omwana omulongoofu ye mwana atali mulongoofu gwamanyi bye wazaala? Olw'ensonga nti obusiraamu omwana alina ebintu bibiri. Omwana asuubirwa okubeera nti yagenda okugasa n'okujuliriza obukendeevu bw'omuzadde mu kuyitawo mu maaso ge yamutonda. Olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam bwatugamba nti byonna tubikola mu nsi, naye olunaku lwe lukera ku makyanga ofudde eddumba, idha maata ibnu adam inqataa amaluhu. Olunaku lwe lukera ku makyanga ofudde byonna bijja kukomaawo. Naye yalondamu ebintu bisatu. Kati mu nsi ebintu bisatu bibadde bitutawaanya byokka bye tujja okusigaza. Bwe yatuuka teyerabira wakati yagamba nti awaladun, senga yakikomyawo buli omu wandibadde okuba eya awaladun, oba okubeera nti yazaddemu, senga buli omu adduka agenda kuzaala abazadde 10 abazadde 15 senga bayita kuli, naye nedda si bwe guli. Yamuteekaku akakwakulizo naga nti awaladun salih. Oba oyo azaddemu omwana ngaomwana muki, mbakakasa nti abazadde batuzaala ne bateeka mu nsi, naye mulimu omuntu nga naawe weekakasa nti oli musege. Naawe wenyini nyini nga weekakasa ti oli mwana wa buwalaki, oli mwana wa bulenzi, mwana ki? Mumanyi okugamba ti naawe weetya, onawe otuuka naawe mulinga okola otya, naawe weetya. Natulaga emigaso omwana ono bw'anaabeera nga swaleh gyagenda okugasa, agamba ti yad'u lahu. Omwana ono ajja kusabira omuzadde we. Omwana we yagamba ku Allah ti Allah wange taata musonyiwe, Allah wange taata, maama wange musaasire, kuba abakumanye your weaknesses. Nze mmanyi maama wange obunafu bwe webuli n'amaanyi ge bwe gali. Naawe bwotyo bw'omanyi omuzadde akuzaala. Omwana bw'abeera omulongoofu kyekimuwa ebiseera byonna okubeera nti maama woono Allah wange, maama wange, Allah wange, taata wange musonyiwe, musaasire. Naye okyali mu bibyo. Owekiwa Allah yagamba mu Quran ti walladhina amanu, abakkiriza, wattabaatuhum dhurriyatuhum biimanin, omuntu omusiraamu nazaala omwana, n'omwana namugoberera ku busiraamu bwe, ku bukkiriza, ku kulongoosa. Owekiwa Allah yagamba nti alhaqna bihim dhurriyatahum, abantu abo ab'engeri ebbiri ngenda kubasisinkanya n'ezzadde lyabwe. Musajja mulongoofu agezaako n'abaana be n'abalera bw'atyo, nabo n'abafaako n'abateekaku ekyo kyali. Owekitiibwa Allah agamba nti abo ab'ekika ekyo
ngenda kubasisinkanya. Yaqulu ahlu tafsir bagamba nti alhaqna bihim dhurriyatahum, Allah abasisinkanya nezadde lyabwe mu ngeri bbiri. Esooka owekitiibwa Allah agenda kubasisinkanya yauma alqiyama, ulaika yadkhuluna aljannata, awe bagenda okuyingira ejjana. Waman salaha min abaihim, bwoba oli mwana ng'ogiyingira n'oyo yalongoosa mu bazadde bo. Wa azwajihim, ng'ogiyingira ne mukyala wo n'omwami wo. Yagati wa dhurriyatihim, wa dhurriyatihim, nga bali wamu n'abaana baabwe. Omuntu yandibadde n'essuubi ng'omwana afudde n'amuziika, oba gw'ofudde abaana ne bakuziika. Kubaawo wetwawukanira, oliddayo okusisinkana omwana wo gw'oziise. Omuzadde wamuziika, olinayo another chance eddayo okusisinkana muzadde wo gwe waziika, gwotugamba nti omwagala nnyo. Abagenda okuddayo okusisinkana bateekwa okubanga abazadde n'abaana baabwe bwombiriri, nga bwombiriri baafaayo ne bakola batya, ne balongoosa. Abo Allah bagenda okuleeta abagatte kati afamireyo yiyo mugende mu jjana. Bayingira ejjana nga babagamba nti salaamun alaikum tibtum, mirembe gibeere ku famire mmwe mwesiimye. Emirembe gibeere ku famire mmwe mwesiimye. Fadkhuluha, muyingira ejjana nga mugenda gibeera mu lubeerera. Fe abaana gwe bwe weeraba Umar Dumba ogenda kuddayo osinkane n'abaana bwo. Tuli baana bangeri ki? Eri abazadde batuzaala. Bo betuzadde bo bangeri ki? Tulina abaana mukakasa. Alhaqna bihim dhurriyatahum, engeri eyokubiri omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa an laysa lil insani illa ma sa'a, omuntu tagenda kufuna okujjako ngaafuna ekyo kyatakabanidde kyakoleredde. Yaqulu ahlul ilm bagamba nti walwaladu min sa'i lwalid, walwaladu min sa'i lwalid, omwana ali mu ebyo ebitakabanimu omuzadde. Eswala gyasaala owekitiibwa Allah empeera zaawe omwana zateeka ku akawunti y'omuzadde. Bwasaddaaka empeera zafuna mu kusaddaaka omwana, Allah subhanahu wa ta'ala zateeka ku akawunti yaki y'omuzadde. Buli kikolwa omwana omulongoofu kyakola. Kati alina omwana omu bwaba bwafaanagana bwatyo, ate olwo alina abasatu, nga bwagenda okusaala dhuhuri nga n'abaana be basatu yenna gye bali nga bonna basadde dhuhuri. Ate olwo alina abataano. Bannange tubeere baana balongoofu, tusobole okugasa abaki abazadde abakola batya, abatuzaala. Saate naffe abaana baffe tubalere mu ndera enebafuula abaana abalongoofu. Wetaaga omwana. Omusajja kyava ajje wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ngaasitudde omwana omuto, namugaa ti ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, al hadha hajjun, omwana ono omutaakola hijja, omwana ono omutaakola hijja. Omubaka namugamba nti naam, omwana oyo akola hijja, walaka al ajiru, naye empeera za hijja ye zigenda ku akawunti yo. Empeera za akawunti, empeera z'omwana omuto, ebisibo bye basiiba, hijja gy'omukozesezza. Omwana w'omuto asoma Qur'an, omwana w'omuto asaala eswala, zonna bateeka ku akawunti y'abazadde. Ate Allah subhanahu wa ta'ala mugagga. Omwana benji naye ekiyitibwa omwana ye mwana omuki omulongoofu. Beera mwana mulongoofu ogase bazaddemu. Naawe atazaala
abaana ababo naawe bozadde bwoba ofubako oberenga obafuula abaana. nafunye omwana yazze mumaaso gange bana basula beyasooka kati mumpe esimu ya seeka nebagimuwa nanga tiseeka jagala kusisinkana. omwana oyo allah musiime, mwana muwala. ekimuleeta mu maaso gange yawulira nti omwana yenna omuwala senga yekuuma natuuka okufumbirwa nga mbeerera agenda kubeera nunuzi y'abazadde be ku muliro gwa allah. ajja mumaasanga nti seeka maama wange yandiisaako etinze. nemubuuza kiki nanga nti nategeera ekigambo kino ku mubaka sallallahu alaihi wasallam paka ebbanga lino bweti bwefaanagana n'okusoomoozebwa kwepitamu nekuumye njagala bazadde bange bayitiremu awo. naye ate nalabye maama wange ayinayo ate omusajja gwabeera naye ate abeera naye fil haram. seeka my efforts, she has disappointed me. What should I do? Legera omwana yekuumye takkiriza kubeera na musajja yenna mpaka lwalifuna omusajja amuwasa fil halal. si lwakuba ye wabula akikola lwa maama we. naye afunye okunyolwa ategedde nti ate yeeno yekuuma ate maama we ate yali mutambuze. bwetwazze tusinkana netwogeraganya namugambe nti eyo yensonga lwaki ate toyiteekeddwa kubeera disappointed, eteekwa kwekalejinga omanye nti maama wo muyitirivu wa weakness, ayina ebizibu bye bingi, yeetaaga ebinamutaasa mu maaso ga allah. olabye nga ayina obuzibu maama, ayina ekyonoono. ekyonoono tekimujja mu busiraamu wabula kimuteeka mu buzibu. bw'ataaba eyo na byamaanyi bisobola kubeera ti allah abivaliwinga, tabona muliro gwa allah. kati seviya we ye muwala we, ateekeddwa omusevinga ku kizibu yani ye muwala we. abazadde baffe tubamanyiko bingi naye bawonye batya omuliro gwa allah. allahumma illa idha aslahna, okujjako nga fe abaana tulongosezza tubayambeko. so naawe olwo ngaoyimiridde mu mbeera ngaomwana eri muzaddewo, naye ate naawe olina okwenoonyeza abaana bo boozadde, ate gwe naawe bajja okujja mu bunnya. kitegeeza nti mwana muvubuka agimukuye, kitegeeza kuddayo tunulira abaana bo with a keen eye. obajjemu otya? ofunyemu otya ennunuzi? banayongera batya ku mirimu gyogyokola? naawe wemanyi toli that active. awo niwe twandibadde tutuukira ku omubaka sallallahu alaihi wasallam yaleera atya, yayisa atya omwana oluvanyuma lwokutegeera nti ekikulu ekyebbeeyi kwalite ya mwana. omubaka sallallahu alaihi wasallam kaifa amala abnauhu wa banatuhu, mbaka yakolagana atya, yayisa atya abaana be ab'obuwala n'ab'obuki n'ab'obulenzi. bwosoma omubaka sallallahu alaihi wasallam nolaba butya bwe yaleeramu kye bayita omwana wewuunya. naye obudde bulabika nga obutatusobozesa, obudde bulabika nga obutatusobozesa. either tupozinge tusooke tusaale then aba program bebanatuwa ekiddako, mukirize tusooke tukomaawo. wasali llahuma ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. subhanaka allahumma bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma allimna ma yanfa'ana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Omwana, ekikula ky'omwana, quality y'omwana kyekisinga okubeera ekikulu eri omuntu okusinga ekirala kyonna. Omwana buli wabeera nga mulongoofu, kitegeeza kubeera nti musiraamu mulungi, takoma kubeera musiraamu wabula nga agezaako okukola emirimu emirongoofu oba emirungi. Twetunuulidde nga ffeffe nnyini tuli baana ba ngeri ki eri abazadde baffe, saateera kyetuwa okusoomooza oba okusoomoozebwa kwabaffe betuzaala bo banaaba baana ba ngeri ki, naawe abalina olwedde olina baana ba ngeri ki. Omwana yenna atali mulongoofu abalibwa kitono n'obutabalibwa ddala ku muzadde we amuzaala. Allah tuyambeko tulongoose. Case study teri yesinga ya mubaka sallallahu alayhi wasallam kubanga yazaala. Omubaka sallallahu alayhi wasallam kana abarru nnasi bidhurriyatihi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yali asinga, yeyasinga okulongoosa n'okuyisa obulungi abaana be. Omubaka sallallahu alayhi wasallam Allah yamugabira abaana ab'obulenzi basatu, nga n'abaana abo ye Qasim, Abdullah ne Ibrahim. Qasim ye mukulu era yensonga lwaki erinnya eryamuweebwa salawatu rabbi wasalaamu alayhi yayitibwanga Abul Qasim. Omwana we omukulu yamuzaalira Makka atanafuna na bwannabbi. Oluvannyuma n'azaala Abdullah. Ku nkomerero y'obulamu bwe, omwaka gwe yakoleramu hijja, n'azaala omwana ayitibwa Ibrahim. Abaana abo bonsatule ab'obulenzi bonna Allah subhanahu wa ta'ala yabamuggyako nga bakyali bato, era yabaziika akyali mulamu sallallahu alayhi wasallam. Bwogera okukyetegereza, Allah yayagala kukuuma nzikiriza yaffe. Bwe babeera nga abantu olwaleero omuntu yenna eyaliwo nga mukulu ng'alina akakwate ku nabbi sallallahu alayhi wasallam yabafuukira ekizibu,
nayonoona enzikiriza zaabwe, ate olwo senga omwana we ddala gwazaala senga yasigalawo. abashiya n'ababafaanagana bakwata Ali radiyallahu anhu olwakakwate kalina ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'abaana Ali bazaala mu Fatima, n'olunyiriri olwo obusiramu bwabwe kubwononekera. Embeera yandibadde etya nga Qasimu yasigala mulamu, Ibrahimu nga yakula n'abeerawo, Abdullah nga yabeerawo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala dhu hikmatin baligha, Allah yakuuma eddiini eno kubeera nti abaana ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ab'obulenzi bonna yabajjulula bato, era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abakola atya, n'abaziika. Omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamugabira abaana ab'obuwala yamuwa bana. Tugambye nti Qasim ne Abdullah, Khadija yabazaala, Ibrahim yazaalibwa omukyala ayitibwa Mariya al-Qibtiya. Mu baana ab'obuwala Allah yagabira omubaka sallallahu alaihi wasallam omwana ayitibwa Zainab, era nga ye mwana ow'obuwala eyasooka okubeera nti Allah awa omubaka. Yamufumbiza omusajja ayitibwa Abul As mutabani wa Ar-Rabi', namuwa omwana ow'obuwala omulala ayitibwa Ruqayya nga ye mwana ow'obuwala ow'okubiri. Oyo omwami ayitibwa Utba mutabani wa Abi Lahab yamuwasa, naye namuta nga teyegaseeko naye. Oluvanyuma nno omubaka namufumbiza Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Uthman bin Affan yawangaala ne Ruqayya, nasenguka naye nagenda e Habasha, ne bavaayo ne baddayo e Makka, era ne basenguka bombiriri ne bagenda e Madina. Ruqayya yalwala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam omwaka gwe ogwokubiri ng'ateekateeka okugenda e Badri, era n'aleka Uthman n'amukkiriza asigale emabega nga abudaabuda n'okujjanjaba mukyala we omwana wa omubaka sallallahu alaihi wasallam Ruqayya. Kulthum ye mwana w'obuwala ow'okusatu Allah gwe yawa nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya oluvanyuma lw'okufa mu mwaka ogwokubiri, omubaka sallallahu alaihi wasallama yamufumbiza muwala we ayitibwa Kulthum. Omwana asembayo nga yabasinga okubeera nga ye muto, era yasembayo, n'omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda okufa nga waali yayitibwa Fatima, mwana wattu oyo gwe yafumbiza nga muwa Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mundera ye olabanga yawangaala n'abaana babuwala, n'abalera fa ahsana ilayhinna, n'alongoosa gye bali, era ne babeera babbeeyi, abaana abalungi. Ekisooka mu kulera omwana yenna abeere wa bulenzi oba wa buwala, omwana wo oteekeddwa okubeera nti omulondera erinnya eddungi. Bazadde baffe ekyo bakimanya, Allah basaasire. Kyova osanga nga ba Abubakari bangi mummwe, ba Umaru bangi mummwe nga nagende mubo, ba Uthmani mwebali, hatta n'erinnya lya nabbi sallallahu alaihi wasallam bakitaffe balituuma nnyo. Amanya g'abannabbi ba Ibrahim bangi muffe. Abazadde baffe ku knowledge yaabwe y'ebiseera byabwe ekyo bakimanya, abaana baabwe bwe babazaala babalondera amannya amalungi. Naye kyannaku mufti osanga omwana gwe baawa erinnya lya Abubakari, n'osoma ku Abubakari n'okyusa amaaso n'otunuulira ku Abu gwe Abu naawe weemanyi ti gwe Abu. Naye mwe omusadde yalaba erinnya erya Abubakar nga talinaayo limutebeekeza nga lyo khalifatu rasulillah. N'otuuka ku Umaru n'omusomako,
nojotunulira ku baumaruffe nga shattaana enjawulo nnene wakati w'amannya gaffe ne bannanyini mannya bazadde baffe bwe batubbula. bwoba nno okyali kwabo n'okyusa ogenda eri mu lutimbe tuyiteyo mu lubaawo, genda eri olabeyo ba Aisha, genda olabe ku Aisha baffe ne Ummul Mu'minin Asma'u Ummahatul Mu'minin, amannya g'abamaama babakkiriza. Erinnya kitaawo ne maama oli bakuwa, ne bakuwa erya Zainab, ne bakuwa erya Aisha, ne bakuwa erya Fatima, ne bakuwa erya Asiya. Newe bakutunulako bwosoma ku Aisha nosoma ku Aisha nosoma ku Zainab notunulira Zainab mwanyoko. Nasallallahu alaihi wa afia. Embeera ate naffe ko tukyali era naffe ko tuzaalidde. Mwana wattu naawe ozaala omwana noonoonya erinnya nga mwana wattu bw'oba olimu obusiraamu erinnya eryo lisigala likyalina tuum, likyalina obuwomerevu gy'oli. Toyinza butatuuma ku mannya ago, bw'otatuuma ago onootuuma ani? Naye naishu zamanan, baganda bange tuwangaala mu mulembe ng'amannya ago ne tesiti obutesiti va kubeera nti their characters zatusengukamu, amannya tugasigaza tutuuse ku leva abasiraamu nga n'amannya ago gennyini we detested. Erinnya lya Aisha terikyawomera bantu. Munoonya gashububbu simanyani twala tugenda mufutya abantu batutawanya n'amannya seeka noonyezaayo erinnya n'omugaa nti omwana omuzadde waki nti wabuola mutuume Zainab naga liri common njagalayo. Bwe kibeera nga n'erinnya obunnya kati lituunyira ziizi kati ate olwo ebikolwa by'abannannyini mannya. Erinnya lyo lyotuuma olwalero gw'omwana ligenda kutwala wa? Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyobulaba nti yazaala omwana Ibrahim ne bamubuuza nagamba nti samaituhu bismi abi Ibrahim, mwana wange ono muwadde erinnya lya taata wange Ibrahim. Allah bwe yagaa nti millata abikum Ibrahim, eddiini kwe muli diini ya taata wammwe Ibrahim. Huwa sammakum almuslimina, la ilaha illa Allah. Naye omuntu otunula ku Ibrahim notunulira abul mu'minina Ibrahim, notunulira Ibrahim nga yibula tasaala. Yibula tasaala naye erinnya lyalina lya abul mu'minin. Notunulira omuntu nga ye Muhammad sahibu risala, eddiini sharia kwe tutambulira ya Muhammad. Taata we yamulondera erinnya lya nannyini bubaka buno bwe tutambulirako nalimuwa. Naye subhanallah, Muhammad ye Medi. Takuma kubeera Medi bumedi, naye taliiko alamatul islam, taliiko kabonero ka busiraamu. La yarifu lillahi sajida. Muhammad alina erinnya lya nabbi. Allah gwe yasaako obubaka kwe tutambulira tamanyi nti omuntu ateeka wansi ekyenyi kye sajidan lillah. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okulondera abaana b'amannya, laqad razaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhihi dhurriya, naye omubaka kana yuhibbuhunna. Omubaka yalina okwagala eri abaana be
wayukrimuhunna ngaabawa ekitiibwa wafi hatha darsun ekyo kirimu lesson liman ruziqa albanat eri omuntu yenna allah gwawadde ezadde eryobuwala wa in kathura adaduhunna kababeere nga bangi alaihi an yudhhira alfarha omuntu agwana okwolesa essanyu wasurura ne sanyu happiness wayashkuru llah yebaze allah subhanahu wataala ala ma wahabahu min athuriya kwekyo allah kyamuwadde muzadde wa an yazima mwana wattu ate amalirire mu mutima gwe ala husni tarbiyatihinna okubeera ti agenda kubalira baana ba buwala naye mwana wattu abalire mu ndira ennungi wa taadibihinna. Seeka bwe yali yesembesa ku nsonga eyo yaleeta obujulizi bwe twakulembedde okuyitako mu maaso omubaka sallallahu alaihi wasallam bwatulaga omuntu allah gwawadde abaana ab'obuwala. omubaka sallallahu alaihi wasallam zawaja jamia banatihi khayra rijal. omubaka sallallahu alaihi wasallam yalondera abaana be abasajja abasinga okubeera abalungi. sheekhe waffe bwatunokolerayo natugamba nti zainab yamufumbiza omusajja ayitibwa abul asi min rijali makka almadudin, yali mu bantu ab'e makka ababalibwa ku ngalo, maalan nga mwana wattu balinawo kyebalina, wa amaana bali besigwa, yali mwesigwa wa tijara nga ate musuubuzi. rajulun amin, rajulun tajir, rajulun dhu mali. gwe yalaba namuwa omwana we owabuwala. amma ababiri Kuluthumu ne Ruqayya yabafumbiza omusajja asinga okubeera nga hayiyun, wansa wansonyi. omubaka sallallahu alaihi wasallam abaana baabo ababiri yabafumbiza Uthman bun Affan radiyallahu anhu. naye olunaku lumu Aisha agamba nti abasajja basatu bajja ewaka, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nakonkona, omubaka nakati yingira ngaomubaka alina wagalamidde awo yebisse olugoye lwa Aisha, nayogera ensonga ze ne bamaliriza nasibula nagenda ngaomubaka takyuse. Umar ibn al-Khattab nakonkona, omubaka nakkiriza naye nagula nayingira nambuulira ensonga ze naye namaliriza nagenda. idha bi Uthman ibn Affan yasta'dhin, agenda kuwulira nga akonkona nga yani nga yo Uthman ibn Affan. omubaka sallallahu alaihi wasallam fajamaa alaihi thiyabahu, nga tannamuwa lukusa luyingira yasooka neyezza nazza engoye ze neyebikka bulungi. Aisha alaba bwamala namugaa nti an yadkhulu Uthman, Uthman yingira. Uthman bwayingira namaliriza ensonga ze natambula nagenda. Aisha amugaa nti ya rasulallah, Abubakar yasaba olukusa okuyingira nayingira, na Umaru nosigala ku mbeera zo, naye Uthman bwasabye okuyingira nyinza okulaba nga wezza engoye nga bwebikka bulungi, bwomaze nomugaa nti ayingire. omubaka namugamba nti ana astahayi min rajulin, nga nyinza obutasonyiwalira musajja yastahayi minhu almalaika. nyinza obutasonyiwalira musajja nga ne bamalayika bamukwatibwa ensonyi. istahya, yeteekamu ensonyi, fastahya almalaikatu minhu, ne bamalayika ne bamukwatibwa ensonyi. oyo gwe yalonda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namufumbiza bawala bwabe meka ababiri. idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. mpaka yajjirwa omusajja ngaasiima eddiini ye n'empisa ze. empisa za Uthman, rajulun hayiyun, gwe yalonda okufumbiza mwana we. abaffe tubafumbizaani
bwotunulira ku social media nebitambula mu nsi olaba omuntu nga ayanjula mu maka g'omuntu asaze kantu bwekati naye nga omwana wattu ye mukogo balesa waka yatwala muwala we. Amma Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib omubaka gwe yalonda amufumbize muwala we Fatima. Naye nga ani Fatima? Ali Aliyu. Olunaku lumu yamwogerako namuga nti anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Aliyu tebenkera, gwe nange tufaanaganako nga bwolaba Musa nani ne Harun. Naye ekisinga okunewuunyisa ku Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu kyetuba tukomekereza nakyo, yali musajja fakiri, yali musajja munaku. Mu bunaku bwe omubaka nga amaze okumuwa muwala we Fatima, Fatima emirimu gyamuyinga nagimusukkako, nagenda ewa taata ewa dadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga nti taata njagala ofunira omukozi, njagala ofunira omukozi, njagala ofunira omukozi. Omubaka kyava agamba muwala we nti ddayeeka nja kujja, ddayeeka nja kujja. Ekiseera bamaze okulya ekyeggulo, omubaka nagenda mu kazigo kaabwe, yabasanga webeebase, teyabasitula, yaga ti musigaleewo, najja atuula wakati waabwe. Bwatuula wakati waabwe n'abagamba nti nkuyigiriza ebyebigambo mwembiriri nga mbibayigiriza nga byebisinga obulungi okusinga okufunira omukozi guwazze ng'onsaba. N'amugamba nti, n'abagamba bombirire, n'abaga nti idha awaituma ila firashikuma, bwe mujja eri obuliri bwammwe nga muze okwebaka, mugambe nti Allahu akbaru emirundi 34, mugambe subhanallah emirundi 33, mugambe alhamdulillah emirundi 33. Yabaga nti ekyo Fatima kikusingira omukozi, era teyamumuwa. Naye tunuulira obusobozi bwa Ali ibn Abi Talib tebusobola kufulira mukyala we Fatima kumufunira mukozi. Awo waliwo okubeera nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yadaivatinganga okutegeera kw'omwana we, namujja ku ntegeera enkendeevu namutwala ku kutegeera ekisinga okubeera ekyebbeeyi gyali. Olaba bwamujja kukululunkanira okuyambibwa ku nsi, namudairekitinga ku kinamugasa ku nkomerero. Abaana baffe bwe bajja gye tuli, ensonga zaabwe bwe zijja gye tuli, tuzikwata tutya? Olina obudde obutunula mu nsonga y'omwana, yamugasa etya gyali gyaleese? Olina malakiya obusobozi obusobola okubeera nti olaba waggulu w'okulaba kw'omwana wo eriyo ebimugasa okusinga ye bw'alaba. Omwana omudairekitinga, byomudairekitingako bimugasa bitya ku nkomerero ye? Abaana baffe, the way we direct them bibagasa bwatya ku nkomerero yaabwe wakati waabwe ne Allah waabwe subhanahu wa ta'ala? Baganda bange, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwana batuwadde obusobozi, topiki eno tujja kugitunuulira, yetaaga essaawa endala nga namba kitutasobola kutaataganya nteekateeka ya misomo gyaffe. Mukkirize ekitono ekyo kyetuba tukomako. Allah bwana batuwadde obusobozi mu ngeri yonna, abasuraya bano
mbagamba nti bateekeddwa okutwala obuvunanyizibwa balabe nga ensonga eno tugikusa insha allah, naye mukkirize tugikomyeko awo olwa for the interest of time insha allah. barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Okusookera ddala nga mwanyinaffe Dr. bwajja okutuyigiriza, Allah kyamusobozeseza okutegeka, njagala okutuusa okwebaza kwa ffenna eri muganda waffe Umar Siddiq olw'omulamwa gwatuleetedde olunaku lwaleero. Obwedda ntunula naye mubutuufu abantu babadde nga abali mu swala nga tewali anyega, tewali akola ki, n'amaaso gonna nga tegakyuka, ekitegeeza nti attention ebadde nnungi nnyo. Ate ekyo kitegeeza nti ffenna tuli bazadde, bwe tutaba bazadde tuli baana, ekimu ku bibiri. Naye tweyanziza nnyo ebintu bibiri byataddeko essira sheekh, ate nga abijjamu ebyo byatuyigiriza, njagala tubitwale nti bikulu nnyo. Atadde nnyo essira ku kwalite y'abaana baffe. Kwalite kiki? Embala. Abaana okubeera nga bambala, so si muwendo. Ojja kubeera n'omuwendo nga mulungi, nga bwe tukisoma hadithi eri ti nabbi ayagala tuyingiye umma asobole okwewaana ne umma nga yonna eringa byovu, neyabamedi abasika empale, abo nabbi bagenda okweyagala nabo. Kiba kitegeeza tumatire ekisooka obukulu, tumatire n'omuwendo gw'abaana baffe Allah batuwadde, tuleme kulubirira nnyo mu miwendo, naye ng'ate n'abatono batulemye okulabirira okubatuusa ku mbeera esingako okubeera ennungi. Ekitegeeza abazadde ffe tulina omulimu omunene ogulina okuteekateeka abaana baffe okubeera mu mbeera esinga okubeera eyettanirwa, ate ejja okubatuusa ku nsonga y'okutuyingiza ejjana. Abaana bafuuke ensonga etukola ki? Etuyingiza ejjana. So si bali bannaffe Allah be yayogererako ku nabiyuna Nuhu alayhi salam, naga nti oyo si mwanawo, tali wa mirimu mirungi. Ate abamu bafunakawo omukisa nga boolaba yali nabbi Musa alayhi salam bwe yagenda eri omumanyi amusingako, Allah gwe yawa obumanyi obwekusifu ennyo. Bwe yatambula naye waliwo we yasanga omwana n'amutta, n'amugamba nti abafosse omwoyo ogulabika nti mulongoofu awatali nsonga yonna. Kati oli n'amugamba nabbi Musa alayhi salam nti nakugambye tombuuzabuuza. Endagaano yabadde yakola ki? Kubeera nga tombuuza buli kyolaba osobole okuyiga. Naye enkomero ya byonna bwe yamaliriza omusomo gwonna n'agenda ng'amutegeeza gy'abadde amubuulizabuuliza obubuuzo. Omanyi ffenna wano twagala nnyo okubuuzabuuza, oluusi okubuuza okutaliimu nsonga, ate oluusi nga kwakucalenjinga, oluusi nga gwakwagala kunyooma
oyo abadde ayigiriza. Nolwekyo bwoba obuuza oteekwa okubuuza n'empisa, oteekwa okumanya nti ekibuuzo kyobuuzizza ddala kituufu, kyetaagisa okubuuza. Kati nabbi Musa alaihi salaamu oli namuddamu naga nti omwana oli gwe nasse, omwana oyo bakadde be baali balongoofu nnyo, naye ate ye nga agenda kukola ki? Kubonoonera. Kyeva nalabye nti omwana oyo ekisinga obulungi kumugjawo aleme kwonoonera ki? Bakadde be bali abalongoofu. Naye ffe tuyinza okufuna ababatugirawo, ebyana bwe biba byonoonefu nga byonna bitemu, biyaga, binywanjaga, biki, wallahi era tujja kubaawo ate ku mulembe guno byosinga n'okusembeza mu maaso wano abantu balabe, kubanga kizza ekyana kiyimbi, kisiba mu kuyimba, kirina obusente bwakyo, kyosinga okukulembeza okusinga okulaga bahafidhul Quran. Omulembe gulimu ebizibu, naye ngaebizibu ebyo byonna biva mu buzibu bw'enteekateeka y'abaana baffe. N'olwekyo tubeere n'abatono, naye ng'abatono tubateeka ku mulamwa omulungi, era nga tubamalirako obujjumbize bwaffe bwonna okusinga be tutasobola, nga tetujja kubatuusa ku kinyusi, kubanga bano olaba obwedda bwasoma ku bawala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba bawala babiri bakuyingiza ejjana ng'obatuusiza ku nsonga. Lwaki teyagamba 10? Lwaki teyagamba 20? Naye nga buli lwobeera n'omuwendo omunene ennyo ne challenges ezikoma okukola ki? Nze nalabye abaana bakadde baabwe baleka ettaka nga bali waddeyo eri obusiraamu, era abasiraamu ne batuukirira abalina obuyambi ne bajja ne bazimbawo omuzigiti. Abaana ne bekyusa olw'okubanga ettaka lifuuse lya kitiibwa nnyo we bali, ne bagamba nti ffe anti ffe tusookerwako ku byetaago bya kitaffe, n'olwekyo ffe obwetaavu bwaffe obusinga obukulu si muzigiti. Era ne bagobawo abasiraamu ne babekyukiza n'omuzigiti ne bagumenya ne batunda, kati waliwo zi plaza. Abo be baana betwagala, batuuka n'okusengula entaana zammwe nga mufudde olw'okwagala okwematiza, batunde ettaka eryo we bali bafunemu kyebafunamu, bazimbewo bye beetaaga. N'olwekyo kiba kirungi nnyo okumatira n'ekitono naye nga kiri quality. Bw'oba n'ekitono ng'okiruŋŋamizza, kubanga nabo Allah ajja batubuuzaako olunaku lw'akhira. N'olwekyo tukole ekiteekeddwa okukolebwa. Bannaye kyemuva mulaba, nze nayagadde nnyo omusomo guno, singa nga gwe gwokka ogwabadde mu luyigiriza lw'omulundi guno, nga buli avaayo ayongereza okwo, era nga twongera okutunulira ddala ku mbeera z'abaana nga bwe bafaanana. Kuba nze nina ekifaananyi kye nnina ku baana b'ennaku zino olwaleero, ate nina n'ebintu bingi ebisoomooza abaana okuviira ddala gye tubatwala mu basomero okuva wansi mu nasale okutuukira ddala ku yunivasite. Tubalaba, tulina records, abasinga obungi temubifaako, naye kakati tugenda okuzuula nga obunafu bwonna obuli mu umma, lwakuba nti ebintu tubireka ne tutabitunulamu, tetubitunulamu ne bigenda bugenzi bw'ebityo. Kakati bannaffe betugenda okusikiza eddiini oba betugenda okulekera eddiini ne babeera nga bayingira obuwuka buyitirivu
naye nga bangi sitwabayambako okubalabula nti bannange ensi mwetuwangalira erimu pollution, erimu obuwuka obufaana bwe buti, era buleeta endwadde bwe ziti, era buleeta kino nakiri mu mukwano, so si mu mateeka, si mu bukambwe. Kubanga ekikulu si kugunjula na bukambwe. Obukambwe tebugunjula, bukuriyetinga abantu nga bali hippocratic, bwe bakulaba ne beegira bweba babula n'okwekweka mu bitaano, naye bwovaawo ne bafuuka ki ekirala. Naye omukwano, obukwata mpola, okubeera nga obassaamu ekitiibwa, okubeera nga mwogeraganya, okubeera nga muteesa, okubeera nga osooka kubawuliriza bo ki kye bagamba, olyoka otuuka okusalawo ekirala. Ebintu ebyo bikulu nnyo, naye bannaye byonna bigazi. Twandibadde tuva wano nga tulina bye tukkiriziganyizaako mu mwaka guno, kubanga omwaka guno ssebo gubadde mwaka gwa famire, okusinziira ku gavumenti yalangirira, kubanga famire bannange, famire ziweddewo. Obuvuyo obuli mu famire, domestic violence eziri mu famire biyitiridde. Famire abantu bazidduka buddusi, obufumbo tebukyawangaala nga buno bwaffe. Ffe tubuwangaddemu emyaka 40, naye ab'ennaku zino bwa nnaku 7, abamu nnaku 2, myezi 3. Waliwo obuzibu bunene nnyo. Ebintu ebyo tusaana okubisima ne tubijjayo ne tubitunuulira ne tubinogerako ku ddagala. Bwe tugenda okudda omwaka ogujja nga tujjayo lipooti, bannaye waafunikawo change, weeri kiri kye twali tukola bwe tuti tetukyakikola. N'olwekyo insha allah seeka tukwebazizza, webale nnyo, webalire ddala. Bangambye ebibuuzo bingi, naye ate ne munnaffe ajja okutuyigiriza wano dokita. Ate dokita balina n'okutaasa emitima, oluusi bamuyita obusimu bukuba, oli luddawa, waliwo gwalese ku kaleeba, waliwo ne gwe baleese ku katanda ng'ali bubi, kubanga omukyala ajja dokita wa byabakyala. N'olwekyo nakyo endagaano eyo tulina ogikuumanga bweri. Njagala okwegayira sheekh bw'anaaba akyalina akaseera agira akyabeerawo, kubanga nekyebisana kikereesezeddwamu katono, naye nga weekiri mubeere bagumu. Seeka ayinza okutwanukula obubuuzo obwo mu kaseera ako kanaaba tuwa.